Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo abali ku Extra Digest mugoba nsonga amanya nze Ibrahim Mukasa era nga akadde kano tukyazizza omukyala director mu company ya Mukalnet Global Services omukyala amanyiddwa nga Sise Mutesi bwe tugenda okubanga tunyumyamuko naye aba Mukalnet bano tuzze tubakyalira ne batukyaza so mubamanyi era muzze mubagoberera twegatteko mu mbozi yaffe olunaku lero twagala kutunuulira mu festive season muno balinawo nteekateeka ki January 2022 balinawo nteekateeka ki yo Dubai Expo 2020 kitambula kitye Dubai yebe teese batya World Cup enabeere kata tukwanirizaako mukyala Sise nsaba obuze ku bannayuganda abatulaba mu Uganda n'emitala w'amayanja kale sebo nange nsanyusa okusinkana mu Ibra namusaako bannayuganda bonna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda amanya gange nze Sise Mutesi owa Mukalnet Global Services twesimye okubeera nawe ku show emirimu gitambula gitya emirimu gitambula bulungi kati sebo okay nkubadde nti waaliwo ebyaliwo emabegaawo netuvaayo netulaga ensi nti ffe bwe tuti bwe tukola politics bali babakuba mafia bali bakuba mafia naye mafia bwakuba nga osigadde ku mulamwa ng'ate era ogubaddeko emabega kimala nekiggwa yesebo amazima gakerewa naye gamala negajja thank you olwaleero luno oli Kampala yesebo tukukyaliddeko abatula baagala kumanya wanonye baana wazze mu holiday wazze kuwummulamu oli kuki nazze kuwummulamuko n'okubaako ensonga nga nze omuntu ze nkwasaganya awaka wano then male nzireyo tutunulire Mukalnet abakozi bali batya abakozi aba company n'abaana bano be mutwala okufunira emirimu bali mu mbeera ki mubalondoolako mubalambulako bali mu mbeera ki webala ekibuuzo ekyo sebo kati nja kusooka n'abakozi aba company era ngenda sooka obbatumirako timbalamusizzaako nnyo bakozi bannange mu Mukalnet Global Services ngenda sookera ddala okutumira director omwami Mukalazi Michael tukutumiddeko nnyo taata oyo aba mwami wange mutumiddeko era mwagala nnyo ntumirako HR wa company bamuyita Michael Nsubuga ntumirako accountant Onesimus Kabagambe ntumirako n'abakozi abalala betukola nabo nga Irene ne Lilian timbatumiddeko nnyo beba abakozi tulina ne Rigani badde mwerabidde Rigani nawe nkutumiddeko nnyo n'omukulu w'ekikamba lamusizza mwebala emirimu gye mukwasaganya nga siriiyo nkiwulira ekintu kitambula bulungi nnyo kati mpozi ekyakyenjagala okutangazaako awo twalina abantu betukola nabo emabegako naye essaawa zino nga tetukyali nabo essaawa zino abantu benjogeddeko be bantu betukola nabo bw'oba olina abalala be wali otulabye nabo betukola nabo emabega essaawa zino nga siboogeddeko tetukola nabo era ennamba z'essimu ze mulina otufunirako zezo ennamba ze mugenda olaba nga ziyitawo wansi awo era ennamba ze mufunirako omwami Mukalazi oba nze mukyala we thank you njagala tutunuulire emabega mwafunamu okusoomozebwa kwali kw'amaanyi bingi ebyayogerwa mwami Mukalazi n'avaayo n'akola official video ng'alambulula ku bantu ab'enjawulo ne ku nsonga ez'enjawulo about the money n'abaana abaali bali mu kusaba okujja e Dubai okuba ekyeyo njagala tutunuulire ekintu kino eky'abantu abeerimbika nti bakola nammwe muina nteekateeka ki ekimalawo because at the end of the day these people are extorting money from abantu miliyoni 3,500 abantu ab'enjawulo complaints weewaawo ziyinza okuba tezikyaliwo naye era wayitawo ebbanga ne wabeerayo omuntu omu babiri ng'agamba naweereza miliyoni zange nnyo oba 5 mundeete enkuba ekyeyo naye sinnafuna feedback ekintu kino mugenda kimalawo mutya ekintu kino twakifunako emabegako awo
ne tugezaako ne tubabuuza baani be bayogera nabo ne batuwanga bwe batuwa abantu bali benkugambye be tutakyakola nabo ne tugezaako batuukirira ne tubaweereza ne message z'abaana abo ababa baweereza ssente ne batugamba tubamanyi tugenda bakolako ne tugamba okay kati oluvannyuma abaana abamu era tebadda kutubuulira ekitegeeza abamu baakolebwako naye wakyaliwo abamu abatannakolebwako naye tugenda kwogera n'abantu abo lwakuba abamu tubaweereza message tebaziddamu so tugenda bafuna twogere nabo tulabe nga tukwasaganya ensonga eyo bwe kinaaba kiganye nga baganye okubasasula ddala abaana abo banaaba n'obukakafu nti baabawa ssente tujja kulaba ffe nga mu Calunet engeri gye tukwasaganyamu omwana oyo aleme kufiirwa kubanga ye yamuwanga amanyi awa mu Calunet so kati tugenda kukwasaganya abantu abo be baawa ssente n'abaana tulabe nga buli omu asigala nga mumativu. Abantu bano mwabateera mu mbeera ki bano abakyerimbika mu linnya lya mu Calunet bagendera mu mbeera ki? Abantu abo ensonga lwaki era twabata abantu bajjanga ne bakomplaininga nti nasasudde ssente naye temwantambuzza nga tumubuuza nti waziwa ddaani nti omuntu bw'ati yeeyise mukalazi tumugamba leeta messages mwayogedde ne ssente kwe wazisindise ng'amannya agajja gaabali bantu n'amaloboozi ge baweereza agaba abantu so ne tusaba ne tugamba kino ekintu kigenda kwonoona kampani katuwummuzeeko abantu abamu tusigale n'abo abantu be tusobola so ne mubawummuza mu bulungi era tebababanja nedda. Okay, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tulina omukyala Sise Mutesi nga ono ava mu kampani ya mu Calunet Global Services basangibwa Dubai awo njagala kutumira ku mwami Hassan The Rock nga ono yakulira chapter ya NUP mu United Arab Emirates era nga ye CEO Mpombo African Restaurant kutumiddeko n'ajatiwo basangibwa Deira muli bakabi nnyonnyo eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire muyina nteekateeka ki for festive season muyina nteekateeka ki for 2022 eri abaana abobuwala n'abaana b'obulenzi abaagala okukyusa obulamu bwabwe to better their lives nga bagenza okuba ekyeyo more especially Dubai. Nteekateeka gye tuyina ya mwaka 2022 tuyina enteekateeka nti ate tugenda kusinzaawo obuweereza bwaffe mu baclients baffe tubutegese tuzimbye ekintu nti kigenda kuba kirungi nnyo okusinga bwe kibadde omwaka guno n'egiwedde nti okudilayingamu okwo okubaddengawo okutonotono abaana ne bagamba nti ate tukuba essimu temukwata ate temuddamu meseji ebyo byaliwo naye ndowooza kati tugenze tubirongoosa kati n'emirimu najjo bw'otuukira ddala ku accommodation olabira dda nti abaana bakoze eki bagenze bafunye emirimu mu expo bw'otuuka mu expo abaana abavudde ewa mu Calunet bayitirivu bali ewakuba kyera basanyufu. Yesebo waliwo omwami bamuyita Nnyombi Munnamityana awangalira mu America yampa message nje bawe nga yebaza mwami Mukalazi bakwatagana namuwa abaana bajje bakube ekyeyo era buli kimu kyatambula bulungi. Mwami Nnyombi ng'owangalira mu America awo hopefully obaka bwo butuuse bulungi nnyo nsazeewo mbuyise ku mukutu wano because wali appreciative. David Nnyombi munnasingo munnange naye ng'owangalira mu America kati tutunuulire ground eri etya mu Calunet mu Dubai ekintu kiri kitya lwe twasembayo okubeera eyo ng'ebintu bitambula bulungi of course we appreciate but tumaze kati tuweza omwaka mulambooga tegunawera myezi nga 8 nga tetuliyo kiri kitya ground eri etya? Kiri bulungi tekirina buzibu bwonna era kitambulira ddala bulungi nti wadde twafunamu era ensonga ezo nga bwe nzikugambye naye be twali twakolaganako nabo baasigalawo ne bayimirira naffe ne bagamba no abo abantu mubawaayiriza kino na kino kye bakola ekyo kye mugamba si kye bakola kuba nayita mu kampani yaabwe oba nabawa omwana ayita mu kampani yaabwe oba okitegeera era abantu basigala batugamba nga bajja mu comment ne bajja mu WhatsApp ne bagamba ffe tuli nammwe era nze ndi eno ndi mu kumaliriza kyeyo kyange nzija oba ndi Uganda nze muntwale oba okitegeera
ffe tetustoppingangako kutwala abaana ebyo byonna byaliwo abaana basigala bagenda nakati bagenda n'olwaleero luno waliwo abaana bali ku kisaawe bali mukola covid bagenda jjukira rapid yazzeemu actually kano kankabuulira abantu rapid test yazzeemu olwaleero lwennyini ono gwe bakeberera ku kisaawe babadde bamugjawo naye bamuzzeemu olwaleero so bw'oba ogenda kutambula naddala ng'ogenda Dubai be aware. Thank you. Tukola ne Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza. Bano basabaze mali okuva China paka Mombasa era nga mu office ye China ojja kukwatagana mwami Malcolm atenge Kampala okwatagana ne Muwonge Ibrahim. Basangibwa ku Arua Park ku kizimbe Fortune Plaza omwaliro gw'okubiri wojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi ate nga banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy basangibwa ku Alwada Mall Airport Road Abu Dhabi. Bano batendeka barista ku mitendere egy'enjawulo ku bisale ebyenjawulo mu budde obw'enjawulo n'obeera ng'osobozeseddwa okufuna omulimu obeerenga okola mu bifo ebyakabi. Bamala okutendeka bakuwa certificate ekusobozesa okukola mu restaurants ne hotels ezakabi across the whole world because Roast Coffee Academy eri internationally recognized. Tulina omukyala Sise Mutesi okuva mu company ya Mukalnet Global Services. Njala tutunulire emyezi 2-3 mwatukako time nga mwina abaana bangi abalina okutambula naye nga waliwo delay mu delay yali yava kuki visas eya tickets omanyi kyabuzaabuzanga abantu delay we yajjira covid yajja najja ne bateekawo lockdown ng'ekisaawe tekitambula nga waliwo abaana bamaze okusasula n'ekisaawe kyaggalibwawo abaana bagamba ffe katusasule we baggulira tutambule butambuzi so bagenda okukiggula nga tulina abaana bangi nga tosobola kuteekayo lumu baana 50 nti bagenda bajja omulundi gumu oluusi naawe okusula waba tewabamala ate n'ekyokubaleeta obalwiseewo nga tebannagenda ku mirimu nga tekikola makulu visa eba etambula at least kandeeteko 15 kandeeteko 2 bwe bagenda ndeete abalala bwe batyo so dire nebaawo bwetyo naye nga lwakuba nti mu lockdown twakuŋŋaanya abaana bangi abatatambula kati bwe baggulawo bwe bati nga omanyi buli mwana yali akooye nga ayagala kutambula ka pressure ne kabaawoko naye ne tukakwasaganya ne kagwawo. Saawa eno currently we tukusangidde mulinayo abaana bali pending abatannakolebwako nga bakasasula tulinayo abakasasula kubanga ababaddewo kati bagenza olwaleero. Wow, that is very good. Kati so loti eddako yene yakasasula bye bagenda okuddamu okutambula. Yes. Okay. Omunnayuganda atulaba e Kampala wano saawa eno n'atulaba ng'ali mu nsi ez'enjawulo naye nga ayagala crossing over ayingire Dubai. Tusiigire ku kifaananyi ky'emirimu mu Kalnet gy'esobola okufunira omwana oyo ow'obuwala oba ow'obulenzi. Emirimu mu Kalnet gy'esobola okufunira esobola okufunira driver esobola okufunira security esobola okufunira waitress ne waiter esobola okufunira ennyumba z'abazungu esobola okufunira cleaner housekeeping gye emirimu okusinga gye basobola okufunira essaawa zino. Waliwo emirala egiri on and off gyo gibaawo kiseera ne giggwawo ne gibaawo kiseera ne giggwawo naye kati giri gye mmenye gyo gibaawo egyo weegiri. Tutunuulire mu abalinkinga abaana bano ku bagagga oba bali bantu be balina okukolera. Wabaddewo oluyimba olw'okutulugunyizibwa kw'Abannayuganda abali eyo. Of course n'abalala batulugunyizibwa but I will talk nja kutunulira nnyo Bannayuganda because kyensinga okuwulira tuwuliziganya nabo. Tufuna messages bankoze bwe bati. Mulwanye muti ekintu kino okubanga kiteebwako ekkomo completely abantu bano abaana bano balekewe kutulugunyizibwa. Fenga mu Kalnet Global Services kyetukola nti abaana abaffe betutwala tetubatunda. Omwana sente zasasudde nja kugeeza kuba kati okutulugunyizibwa kubeera mba housemaid. Housemaid tumujjako obukadde 5. Aba yeesasulidde buli kimu ng'akyekoledde teri mulala kimutaddemu. Agendewo omuntu abaana tubagaba mu bazungu tetugaba mu bawarabu. Omuzungu oyo omwana mumuweera bwereere. Sente omwana kwe yampadde ne mufunirako visa tiketi kisaawe mulimu kusula n'okulya ng'atuuse nange kwe nfuna ezange travel insurance yonna. Kakati bwe ntuuka omwana oyo omuzungu mumuwa tamusasulidde ekuwadde 10. Kitegeeza omwana bw'atuukayo n'atulugunyizibwa
waddembe n'okusibula ekiro ku ssaawa 9 nti mpa akatabo kange ngende kuba teyamuguze teyamutaddemu wadde 10 bano be bagutunda mu Bawarabu bw'alemererwa n'agamba nti ngenda agamba leeta obukadde 8 bwe nakuguze nkuwe passport yo bwekityo bwe kikola bwekityo bwe kiri kati ffe tetutunda baana era bw'alemererwayo ankubira bukubizi simu n'angamba Nalongo eno waganye nkoma nonyeza awalala nga mugamba kwe passport yo era baziba wa mu bulungi kubanga bati yamuteekamu wadde 10 kye era n'ennaku z'abakoze ne bwe ziba 2 babala ku musaala gw'omwezi ti ennaku 2 ziba sente mmeka nti bwezi tiziizo kino tekiyinza obba tekibatuukangako but tusiigire busigizi kifaananyi omwana mumutadde ku nnyonyi azze mumufunidde visa for status ya mwezi gumu omwezi guno guweddeko nga tannafuna mulimu mukikola mutya visa eno eweddeko tannafuna mulimu singa nga kiba kituuseewo mu kampani yamwe mukikola mutya kati ffe kyali kituuseewo naye kyava ku baana ababatuwa nga tulina agent ya Uganda abatuwadde fe abaffe tubakolera visa za myezi egyo 3 nti mu buli ngeri omwana ne bwemba nyina gye mumututte n'alemererwayo nadda wakiri ajja kukolayo omwezi ogumu balemererwe adde nga kukyaliko egyo mugabe ewalala nti bwe ginagwerako mukama we ajja kuba mukolera employment kati bano ba agent abatuwa olw'okuba ayagala okukekkereza ssente afiseeko eziwerako akola visa ya mwezi gumu naye ffe bwajja omwana omwezi ogwo gumu ne guggwako nga tannaba kugenda ffe tukubira agent eyatuwa omwana ne tumugamba omwana wo visa eweddeko kati agent oyo akwatagana n'omwana we ne balaba agent yakola visa oba omwana we yakola visa bo ne bakikola ki ne bakikwasaganya era essaawa zino wenjogerera ne ba agent bannaffe abatuwa abaana twabakomyeko teri kuddamu tuwa mwana wa visa ya mwezi gumu 3 kudda waggulu 3 kuba gikoma ku 3 gikoma ku 3 tebasukkawo nawulirako mbu baleeseyo omukaaga naye sigirabangako oba gyeri oba terina bakutandika simanyi so tuli ku myezi 3 yesebo kale tulina aba mu Calnet Global Services on the other hand nkutegeeza nti gwe ayagala ogenda okuba ekyeyekata waliwo kampani bagiyise Almeredian Ventures Limited aba Almeredian Ventures Limited bano bakutwala kuba kyeyokata basangibwa Ntindaawo nti uli eyo li mwana wa bwaloba wa bulenzi okutandikira ku myaka 18 paka ku myaka 4 bakufunira omulimu ekata era bakakasibwa Ministry ya Gender Labor and Social Development bekwate ate gwe ayagala ogende Dubai tulina aba mu Calnet wano you just call those numbers agende Dubai nalinyogera ne mukalazi nangamba nti temukoma kukutwala bagenda kuba kyeyo but even those abagenda okulambulamu bulambuzi wiki 2 ne badda mubakolako kitunyonyolemu ekyo yesebo ekintu ekyo nakyo kibaddewo nga n'abagenda okulambula tubakolako naye kati mu Calnet ssaawa zino weeri emirimu kirabika gino egy'abaana abagenda okukola mingi nnyo mingi nnyo kale twakendeezaamu ku kino ekyabagenda okulambula tetukyakirimu nnyo muli nnyo kukyakutwala abaana bano kubanga tugenda ne tulowoozaamu obudde bw'omala ng'olambuza bali bano abaana beetaaga okufunira emirimu so tuli ku ky'abaana kino ekyokulambula ekyo twakiwummuzaamuko Okay, thank you so much. Lastly nga tuwunzika abantu babafune batya enamba z'essimu ku social media emirimu egiriwo abantu gye bayinza okwagala okwettanira kyakubiri ku kyo abantu babafuna batya webale nnyo ssebo abantu tufuna ku Facebook kwetuli nga mu Calnet Global Services tuli ku YouTube tuli ku Twitter tuli ku TikTok n'emikutu emirala ekyokubiri tulina enamba z'essimu kwetufunira tulina enamba 2 zokka kwetusobola otufunira ekyo kyemphasizing ennyo tulina enamba ziri 2 zezikubwako era zokyatinga nazo ku WhatsApp enamba esooka bw'ogikuba nze mwennyini ezaagikwata eri +971 551 865064 enamba ey'okubiri ngenda gifunako wano kuba sigiina mu mutwe enamba ey'okubiri eri +971 58
677 3211. Okay. Kale, thank you so much. Nafe tujazi kuterawo wali. Okwewala abafere of course bakunyonyodde namba z'essimu ziri 2. Information eno ebisere bisinga tugitwala ng'eyokusaaga but ebeera crucial nnyo. Tokwata ssente zo z'otobedde ebbanga no matter gy'ozijje oba ozifunye otya n'olemererwa kuwaayo budde dakika 2-3 tukonfirm enamba omuntu gw'oli mu kwogera naye. Nkukubira omulanga Munnayuganda aliyo yenna nga atulaba verifying information ebisere bisinga. Abafere bano nabo beeyambisa obukodyo bwe bumu abatuufu mwe bayitira n'abafere mwe bayitira. So tobonaabona kunoonya ssente myaka 10 omufere n'azitwala mu dakika 2 naye nga kivudde ku ki buta verifyinga. Ebifaananyi abantu bakosanya ebifaananyi Ibulake mukasambeera naye linaakuweereza ekifaananyi tekimala. Ekifaananyi ofaananyi tekimala. Omukyala Mama Fiina bwe yamanya nti abafere bamuyitiramu nnyo n'akijja ku level eyo n'akizza ku video call. Nti ye ogenda okukaaba oti nti njagala kino ndi mulwadde njala kunkolako biki ng'okuba video call ng'omulabako. So tubeere so cautious nnyo akasente kaffe naddala ak'ensangi zino mubeere nga temukagayaalirira nnyo. Abafere bano tetubawa mwagaanya. Bannayuganda abatulaba yonna gy'oli omulimu gw'okola oba okola ki towa mufere mwagaanya. Mukyala Cissy, obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda abatulaba otumire ne ku bantu. Obubaka bwange sooka okwebaliza ddala bakasitoma baffe abasalo ne batwesiga. Nti olaba Ibrake ogenda n'onkubira akalango oba omuntu omulala yenna oli n'alaba ennamba y'essimu n'ayogera naawe n'akwesiga n'akuweereza ssente ze. Tubeebaza okutwesiga era tubakakasa nti musigale nga mutwesiga tujja bakolera ekyo nnyini kye musuubira. That is very good. Okutumira. Tumira ku bantu. Tumirako ku bantu bange. Sooka okutumira muganda wange, sister wange Namutebi Hadija abaddeko wano balaze wasimanyi. Tumutumidde nnyo ne Haji we, Haji Faswe hatukutumidde. Tumirako bakozi bannanga ab'e Dubai be naleseeyo mwami wange mwami Mukalazi nkutumiddeko nti nkwagala nnyo we bali kwasaganya emirimu. Ibrake we bali kujja ne ttiimu yo yonna mbatumiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay, Kale, that is very good. Njagala nange kutumira ku bannayuganda abawangaalira Dubai, Abu Dhabi n'ebitundu ebiriraanyewo mbatumiddeko nnyo. Njala kutumira muganda wange Michael Mukalazi aka Mukalnet Global Services. Njagala kutumira mukulu Hassan The Rocks kutumiddeko nnyo. Kyakabi we bali kubanga supporting abannayuganda wali ku Mpombo African Restaurant no bafumbira emmere eyaffe enganda yennyini nga naye bagirira Dubai awo. Kyakabi nnyo Hassan The Rock nkwagala nnyo. Then to the management of Mukalnet, thank you so much. Njala kwebaza abagoberera omukutu guno across the whole world, beyond Dubai, beyond Uganda, beyond Africa. Muli bakabi nnyo. Idris Lukwago salute, Daniel Mugoya salute, Keith Kanabi salute, nga kutadde ne Tone Senabulya. Oyina akatalekeka? Yesebo. Mnyina abantu bange badde mbeera bidde. Naye mbagala nnyo. That is good. Beba Mpombo African Restaurant. Hassan The Rocks. Hassan The Rocks. Ne Hajati nkutumiddeko nnyo Hajati Sharifa. Salute Hajati. Nzije sawa yonna. We bali kwasaganya banange. Eri emmere yesinga mu Dubai. Of course. Munnayuganda yenna olaba n'abatalina abeera akatunda we kati. Olaba n'abeeru bagendayo ne balyawo emmere. Bw'oba oyagala ekimere ekivu ekyaffe ekyeka genda ku Mpombo African Restaurant. Okay, Kale tweyanziza nnyo tweyanzege. Alina okwemulugunya kwonna tuukirira abantu abatuufu. Ate naawe okwewala okwemulugunya verifying nga tonaweereza ssente zo verifying. Atona teka muwadde ekikumi kyo verifying okulaba gwoyogera naye ye mutuufu. Nakugambye abafere bakozesa obukodyo bwe bumu n'abali legit bwe bakozesa. So mwebereremu. Ekigambo okwebereramu bannaye kyaddala. Twebereremu, mwebereremu, webereremu. Tokkiriza kasente ko kugenda nga kayiika ng'entunga emmanse. Ibrahim Kasage manya njala kwebaza
Almeradian Ventures Limited abakutwala okuba ekyeyekata njagala kwebaza aba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas abakabi njagala kwebaza Sanikago Shipping Company nga bano basaabaze mali from China to Mombasa. Lastly njagala kwebaza management ya Mukaunet Global Services. Muchala Sise, thank you so much for your time. Tujja kwongera okunoonyako beera bulungi. See you next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.